waliwo ensonga ey'omukyala bawayita presidential advisor, senior presidential advisor Catherine Kusaasira. Ensonga eno omukyala oyo yatuguza emmotoka eyo gye baamuwa mwaka myaka 3 egiyise emabega. Naye emmotoka eyo nejja nefunamu nekyuka bulungi, naate bwe yamala etubanga kwaffe tuli basuubuzi tugula tutunda tugula yonna. Kati motoka eno tugezaako gitunda buli agirabako agamba mulindeko kanzije twebuuze emmotoka lwaki tewagigula nabadde sirias tamala neyefula motoka ki Land Cruiser VF 610S Kasasira gye bamuwa ani yagimu president yagimuwa Kasasira era twasooka mubuuza nituga emmotoka eno tumanyi ya gavumenti nagamba kino kyali kirabo kyange kyobola ne kadde eri mumanya gange ndiwadde embo gitunda era netugamba kale oba esobola okukyuka ate nga buli kimu kiryoke netugigula. Kati emmotoka eyo netugezaako okugitunda natugamba eriko red flag omusajja yali agenda gigula natugamba tugende mu URA netugendayo natugamba yes red flag kweri naye tugende tunonye yatuguza kubira Kusaasira yajjako ku ofisi yaffe omwaka oguwedde mugoguna natugamba tumu omwezi gumu president mzee agenda muwa sente zeyatuwa tumuddize emmotoka ye miezi 2010 nakatogwaka yagamba yayina ebizibu bingi ate nno n'emmotoka tagisobola tenywa n'amafuta mangi n'olwekyo ayagala gitunda gula emmotoka gy'asobola. Tumuwa sente era twamuwa sente za cash milioni 2 ezawamu. Mwagezaako okureachinga out gyali mumunnyonnyole nti emmotoka eriko bagita caveat bagiyita red flag. Twamuyita n'ajja ne ku office ne tugenda ne mu maaso n'omuwaabira ne tumuwaabira mu kkooti. Twamutwalira ne samunizi ne tumusavinga ne mu maaso g'abaloya be simanyi bamudde company advocate nga waali teyete yalabikako mu kkooti olunaku batugamba Kasasira nti waabwe mulwadde. Nze mbadde sikimanyi nali manyi nti ba presidential advisor bali bulungi nateebo kase yangamba kyaliko takitegeera ne mubuuza kiki sente nga ndaba wali ogamba luli campaign yagwangu gamba sente mulina sente tekati kiki avana mu Kivulu n'atabasasula sente twabe ne mu Kivulu nagendayo ng'amanyi nti bwava bwate mu Kivulu agenda kubisasulira awo naliwo ku Sheraton naye bwekyagwa nangamba naawe obirabye sente zonna Kivulu kinsaze sente zonna zigenda zisasula abakozi emmere twagala milioni 2 tumuddize emmotoka ye twagigulira n'akayumba tekugulako yadde n'omusana tujooza buli lunaku ebyo byonna emmotoka erabika bulungi eri mu good working condition era nawe gyerabiddeko ogiraba nungi nnyo. Nze nagezaako okumukubira essimu ze nga ndaba teziyitamu nengenda ku WhatsApp nangamba dani ebizibu byampitirirako nasalawo okufuluma Uganda nemuga katugenda kola tutya ate wali ongambye emyezi 3 kati tuli mu myezi 8 nangamba nze mukwatagane ne mukyala gabayita beta agaba wa State House muzei gwe yali ankwasiza kyalo yona nampe namba ye nengezaako okumukubira naye nga still omukyala ngamba mulindeko bintu bikyali ku meeza ya president tanasalawo. Sasa zino tuli mu kooti era kyemanyi tumuwadde ng'omwezi gumu okuva leero n'omwezi gumu mungi andwadde mu ennaku 7 bataleeta sente ewiiki emu bataleeta sente baroyafu bagendagenda mu maaso bajja kumunonayo yona gyali kuba kyemmanyi simanyi oba omuntu abeera mu ggwanga eddala tebakkiriza kumunonayo bajja kooti ejagenda mu maaso ekiwa ekiwandiiko kijja munona yona gyali ajje wona akole ki abitebye tusobole okufuna obwenkanya ffe twagala kiri kintu twagala na motoka kati twagala kintu kimu sente. Ebyo byebizibu omuyimbi wammwe Catherine Kusaasira essaawa ya kakati byalimu naye nga ebizibu bino tebyakatandika kati oba mujjukirako awo oba nga mu 2019 oba 2018 awo Catherine Kusaasira yalajja na nnyo n'akaaba amaziga ng'agamba ennyumba ye genda era yakaaba nnyo n'agamba nti ennyumba yange si sente za campaign ennyumba yange nazimba ennyumba yange eyo sente zaali za kuyimba naye baali bazituwala era yalajja ng'agamba nti kuyingira NRM kwe kwamuviiriddeko ebizibu ndowooza awo watundira emmotoka eno kati naye emufuukidde akabasa watundira emmotoka emufuukidde akabasa ndowooza anunula ennyumba
kakati emmotoka nayo yiyo efuuse bizibu ate kati bakugambye tebakyayagala mmotoka baagala ssente mukazi watte ssente anaazijjawa era owulidde n'akaseera ako yaviira mu Uganda n'agenda ebigambo bingi ebyayogerwanga ako ke kadde ke bamuteerako nti beeyagala n'ebindeeba era yali afulumya eggwanga kumbe nti ebizibu bye byali bimufulumiza eggwanga okulira kyokka yavaayo n'atugamba nti come 2026 agenda kwesimbawo ebuyikwe era ekyo kye tubadde tulindiridde ndowooza abadde abala kasente ka NRM awo simanyi naye nga yagamba 2026 ajja mu kalulu era ajja kwesimbawo nga woman member of parliament mu Buyikwe district ng'ekyebuuzibwa anajjawo Diana Mutasingwa jjukira Diana Mutasingwa nawulirako nti muwala wa RDC ani anaamuwa kaadi eya NRM Diana Mutasingwa ng'akyaliko so ebyo bye bizibu bagamba nti mpawo atali kaaba era omwami yabagamba nti mujja kiwulira ekyo ekigambo pulezidenti waffe kye yatubagamba nti mujja kiwulira naye munnange wano okaaba wooseka n'ebizibu omukyala Catherine Kusaasira kati byafeesinga nga tweyongerayo oyo gwolaba oyo ye acting spokesperson ow'ekibiina kya UPDF yavuddeyo n'ategeeza ngamba yayambadde akakofiira yavuddeyo n'ategeeza era oyo ali mu ngoye z'amagye yavuddeyo n'ategeeza nti buli ekigenda mu maaso mu kitebe kya NUP temulowooza nti tetulaba nti tubataddeko eriisa ejjogi era we tunaaba tusazeewo okwakitinga temujja kyagala tetumanyi oba kyekinaddako oba twandiraba ekyali ekaseese awo tetumanyi naye munnange ffe tetuli bayeekera era tetutraininga bayeekera era tebatrainingawo bayeekera ku kitebe kya NUP bano ba civilian munnange abagezaako okubanga baagala okuba nga beenonola awo tuvuddewo tugende ku nsonga za Balamu Balugaara abaana basabudde ono abaana basabudde ono nze nakugamba nti ewaffe waneeno engombe egamba mbu omukulu tasobya teriiyo who said it mbu omukulu tasobya ewaffe wano omukulu asobya era bw'osobya tukugambako era Balamu twatandise dde omugambako era tukyamugambirako ddala era abaana bamuviiriddeyo bibino naye ddala Balamu olya mmere ekibagaana ojjwa abaana baffe batugaana ojjwa abaana baffe ye baanaffe ani afuga eggwanga Uganda ye banange ani ayogerera amagye mu Uganda ye Balamu era Balamu ebyo byosaana okwogera agambye ngu emundu ezaali Kawempe zaali zigenze kuprotectinga Narukoola aba NUP baali baagala kutuusa ku Narukoola obulabe shuwa yetu muhozi yavaayo n'apostinga n'agamba buli wa poliisi ataakobe buunu mwana wa NUP bajja mugoba ku mulimu ebyo byonna muliyo omusirise yavaayo n'agamba buli muntu yena musirikale yena ataakobe ba NUP bagenda mugoba ku mulimu shuwa yadde mpagira NRM naye waliwo ebintu byolaba nti nange no bwe mba mpagira NRM oba ndi minisita asobola kwogera no sense ku TV y'eggwanga sebo ani baali bakuuma Narukoola aba NUP ekibiina kyavaamu ate ngo baali bagenda kumutuusako obulabe lwaki temubasooka kusinkinga nga before temunaba kwogera guys mwonoonye NRM musulwaziza NRM mwonoonye kitaffe President Museveni mmwe bennyini mwabavuganyiza ekibiina kyaffe ne bakivuma abantu ne bakikyawa ku lw'embeera zammwe n'enneeyisa zammwe zemwogeramu eri abaana Uganda tusobola kuba ng'oli CDF w'eggwanga ng'oli CDF w'eggwanga oduumira amagye gonna buli kirwanyiso kyonna ng'okiduumira n'ovaayo n'ogamba nti buli omusirikale yenna wange nzikiririza mbwe atakuba mwana wa NUP ngenda mugoba ku mulimu tusobola kuvaayo n'ogamba nti singa si kitange singa Bobi Wine namuggyako dda omutwe tusobola kuvaayo n'ogamba nti singa wiiki emu osobola okulumba Kenya n'ogikuba tusobola kuvaayo n'ogamba nti gwolina obuyinza ki obugamba nti gw'ojja kukola buli kimu kyonna ky'onaayagala mu nsi esebo CDF n'ensi yaffe mwe mwaguladde ebizimbe ebweru mwaguladde amaka agatunula ng'omuntu muli baddembe kudduka ne mutuleka mu nsi
fene tuddamu ate ntwetukembe emigugu gyamwe gye mwakola nga muli mu buyinza. Guys, ensi tulina okubeera nga omuntu bw'avaayo nga mukulembeze n'ayogera ekintu ekitakkirizibwa kwogerako mumugambeko. Sajja gw'otuuse okutwala amagye g'eggwanga n'ogajja mu Uganda n'ogatwala South Sudan nga teri amanyi. N'omusajja gw'atuuse okugamba jangu oyogereko eri parliament n'ogamba abaadikuula sijja. This is our country, bro. Eno Uganda yaffe ffe tulubavu tugenda kudduka mu nsi yaffe ssebo. Mwe mulubagaga mwatemye edda ne pasika temulina koodi zaamwe ffe ze tutamanyi. Naye Balamu please, njagala Balamu bw'oba oyogera eri eggwanga yadde oyogedde mu kifo ekikyamu kubanga sigwayogerera magye. Gwolina okwogerera abavubuka n'obanoonyeza emirimu n'ogamba kati abavubuka ba NUP tubawadde tutya emirimu nova mu bintu bino bye mulimu. N'ogamba abavubuka b'enaale mwegate wano si byakwogera kumala gwogera n'osensa eri eggwanga guys. Tuli basajja naffe tuwagira ekibiina naye nga sisobola kwogera ebintu eby'ekisiru. Balamu mwaboonoonye NRM. Balamu mwaboonoonye Museveni. Balamu abatamisiza NRM naye nga tugenda gikyalo tugenda gitereeza butereeza. Museveni yatugamba yalonda baadiikuula yemwe. Ddala yemwe abavubi abakwata ebyennyanja. Please, this is our country. We love our country. Twagala ensi yaffe tambule emmerembe. N'obuyinza bwe buba bukyuka bukyuke. Obuzibu Balamu yayogeredde amagye n'ayogerera poliisi n'ayogerera gyati nkwegamba yayogeredde ebibiina byonna byebekwerinda. Ekintu ekyo kyatusobedde. Tulina spokesperson w'amagye. Tulina spokesperson wa Uganda Police. Buli security erina egyogerera. Naye Balamu yazze n'ayogera mu butuufu yatumazeemu amaanyi. Naye ng'ebigambo ebimuvaamu abaana ne bagamba era bakyamwongera bakuba ku mutwe. Yes, era nga tweyongerayo n'amawulire g'enjawulo abaana bavudde mu mbeera ne batawuka oluvannyuma lw'okuwulira nti Honorable Segirinya Muhammad Mr. Pudete yava mu bulamu bw'ensi eno mbo bamwejeeredde emisango gy'ebijambiya ne tugamba baagala bafu. Omusajja nga yalwala n'atuukayo naye nga bamulemeddeko. Era wano abaana be baviireddeyo ne babasomera. Naye mmwe bisajja mmwe mumanyiira ate bisajja mmwe mujooga. Bisajja mmwe muyina akamanyiiro. Essaawa zino mufulumiza ekiwandiiko nti mumwejeeredde emisango ne kimuza mu bulamu bw'ensi eno oba abaana be ne kibajjako erinnya lya mulekwa. Banna ebisajja mmwe muyina akamanyiiro. Omusajja yali ow'ekawempe mwakomekerera mu mutaddeko ebisango byeri e Masaka. Essaawa zino mufulumiza oguwandiiko nti mumwejeeredde. Bakulu temumujjeerera. Temumuggyako misango. Kuba ne wagimuggyako tekimuza mu bulamu bw'ensi eno. Omusajja atuuka n'okupookera ku kitanda. Naye nga mubaka wa paaliyamenti. Ssente ne zigaana okufuluma ezimuwa obujjanjabi. Nga mmwe muli eyo mwegiriisa. Kati essaawa ze mufulumiza simanyambu mumujjeeredde. Bisajjamu ebya NRM mumanyiira. Bisajjamu n'ebikazi mumanyiira mmwe. Kuba muyina kana akamanyiiro. Abaana Uganda mukomekeredde abaana babannammwe bafudde bamulekwa. Naye nga gwowo yavaayo buvika tuuti n'agwa. Amavaamu amagye amawanvu n'amampi ne gakuŋŋaana. Ate Natasha tagudde. Muli ku baana babannammwe mubafuuse enfunzi. Essaawa zino ovuddeyo otandise okwasaamirira. Mwe mumufulumiza ekiwandiiko mumujjeeredde. Ne mumuggyako bye mwamwokyera obusajja bwe yenna. Oba ne bimuggyako bye mwamukola. Omusajja n'akomayo. Mwawawera mu eliminatinze kati essaawa zino kiki musinga okwagala. Bwe mufulumya ekiwandiiko n'ava gye mwamuteeka mu nsonda nnya. Bisajja bikulu butaba na magezi. Mwe temulina gye mwasuubula Uganda bisajja mmwe. Mwe temulina gye mwasuubula Uganda nti buli omu Uganda yammwe mwekka. Buli muna Uganda alina omutemwa ku nsi ye. Ate mmwe abaana bammwe bali kisasulira. Newe batali bammwe n'abazzukulu bammwe tuli basasuza. Kuba buli muna Uganda ajja kufuuka omulamuzi eri ensi ye. Bisajja bikulu kwebuza magezi. Mutufulumize ekiwandiiko. Mumujjeerera mmwe ngaani. Bwe mumujjeerera n'ava gye yagenda.
gasiya eyo nga tuvuddeyo waliwo omuzadde avuddeyo n'agamba nti yabange abazadde baseta hayi nga musirise nnyo nti nga mutuyiyeeyo tubadde tusuubira nti oba oliawo tunaakwataganyisa tugatte eddoboozi n'abazadde ba Elishama tudimandinge justice nti kiyinza okuba leero kyabadde ku bazadde ba Elishama enkya kijja kujjawo nti naye singa muvaayoko ne muba kitole nga we twalaba ekintu ekibadde eri ku mwana oli Apio oyo gwe alowooza okuba nti yasaddaakibwa abazadde ne bavaayo tebaalinda kooti etudde ne balumba essomero ne bagiteekako omuliro nti ye mmwe mulinze ki tisinga tukwatira wamu mwena ne tusitula eddoboozi ne balimu ne tudimandinga justice eya Elishama nti olwo kiyinza okutaasa abaana baffe. Bullies at Seta High are real. Why would these kids just be flying around you people? Why? Watch the Mubagoba Kumasomero. This boy lost his life because of the stupidity of bullying. Elshama lost his life because of bullying people. And funny story, the parents of Seta High are quiet about it. Somehow, they are not concerned because it is not their child. The parents of Seta High are quiet about Elshama's thing because it is not their child. But let me tell you, today it is him, tomorrow it is your child. The bullies will get to your child. The child might not unalive himself or like die, but nothing for sure, their mental health is going to be in the trash. Seta High parents, musirisa nnyo kweno nsonga. You are so quiet about Elshama's death. I don't know what is happening. I haven't seen a single parent come out to be like, oh my God, we need justice for Elshama. Nothing. I'm in one of the class groups, by the way, because I'm a Seta High parent. I'm in one of the class groups of Seta High. Now everybody quiet. When the thing of Elshama happened, that group was muted. Battle muting. We were muted in the group. Ebyo ate munnange oluvannyuma lwa pulezidenti mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okugamba abaana nti mukole ebigaali bakadama bagambye taata tewakyo weesigidde nti ekyo munnange ekyo kyokka leka tukulabyeko. Pulezidenti yalagidde tukole eggaali teyayawudde oba mukazi oba musajja kati mwe bakadama tugenda kukola bwe tuti. Olina maama waali n'ekibiina anti ffe tuzibawa agenda kukola eggaali lwampaka bw'aba tayagala teri ssente ya kibiina atuule ne bakyala banne batandike okumobilizinga bakyala bannaabwe ate nga bagenda kutuwa neki ne evidensi. Bamama bafe abo abamu balina ebintu bye batamanyi bigenda mu maaso mu gavumenti yamusibira mu bbweno ffe bwe tuyimirira eno ne tubaweereza ssente ze tufuna mu bugubi okukola ewatali kuwummula okusosolebwa okuyisibwa amaaso we are traumatized okukwatibwa okabasanyizibwa byonna tebabimanyi. Tugenda kukola bwe tuti maama wange bw'agenda ku luzzi abakyala basanga ababiri ababuuze bamanyi ki ku nkyukakyuka bayimiridde wa ekyalo kwe tuli kaadi za NUP bazifuna wa bazifune. Maama wange bw'agenda mu katale atambuze ekigambo omuzikiti oguli ku kyalo tuli mu muswawumu musibulule ku bantu ku kyalo okusinga okudda kuno okusonda ssente mbu muzisondera simanya abo bakimpanya simanya baani. Kwatayo ssente ne bwe giba mitwalo 2 okimanyi osibulula abantu ne bakusiima ne bakuwa n'empeera. 27 kilo za muchere za mitwalo ba 7 mu something kati olabote okwata mitwalo 2 n'ogulayo kilo 5 y'omuchere n'ogulayo kilo 5 ya sukali ne mubipima mu kilo mu kusibulula abantu wano mu kisiibo. Mama wange bwana asibulula abantu mu kisiibo era bwe bamala okusibulukuka nga tubakuba akama nti bannange nno mulaba omuchere ogwo tegukyagulika naye omuchere ogwo tugulima wano waffe Uganda. Nebo tulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu tugenda kuddamu okubanga tulima omuchere omulungi oguli ku mutindo ng'abaana baffe bagenda kuweebwa emirimu mu kampani ebyo ng'ebyuma weebirisi bya China nga n'omuchere omuchina tava eri najja n'agulima wano ng'ate tasobola na kuba munnansi mulimu. Mukitegeera ffe bwattu bwe tugenda okuzimba eggaali zaffe abakyala
oyina muganda wo muvubuka ali ku kyalo mugulireyo bu t-shirt agenda abugabire banne ababuuze bali ku kiki like tuzimbe gaali omukulembeze yagambye ate tetumutenguwanga kate era tetuli kutenguwa mukama waffe byebyo munnange naye nga nkujukiza muntu oli ku NCK TV ate weerabira kubanga osubscribinga womala okusubscribinga ng'onyiga akade nakugamba nti akade katuyambako okubanga tegeera nti otaddeyo amawulire awo nno ne tulyoka tudduka bunambiro ne tufunira amawulire nga gakyali tuze kalira nywera yesabe bale kusiba mwebale kusiiba mwena abali mu kisiibo ate gwe munnange ogezaako n'osiibulira abasiibye mukama akuddizeewo mu bungi sigala naffe tovaawo